tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Mbalamusiza bannayuganda mwenna, amanya gayenze Kizitaalaba, kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork ow'ensi zonna eza Bulaaya okugezanga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola z'Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28. Kwanirizaako nnyo mukwano wonna osinza okubanga ati otraba eno Flex Media Official. Amanya yenze Sula Flexible, ndine munange wetutera okuttaanya ensonga zino ye Big Bro Jamal oba Jamal owe Nakaseke. Tubeera wamu wano okulaba nga tutangaza ensonga ez'enjawulo. Tubabuzaako nnyo, mwebale okutulaba, mwebale okusharinga, mwebale okukomentinga. Yenze Sula Flexible. Webale nnyo, webale ddala gy'osinza okubanga ate otulaba. Nze Big Bro Jamal owe Nakaseke. Webale kusubscribinga, webale kutugoberera ensonga ez'enjawulo. Of course tetudinda mbu ate ddyo badya bibeerawo bingi nnyo nga weetaaga okumanya ebyo bye tumanyi bye tukuwa. Of course tuba tuyinako proof yabyo, naye okuba kintu tuli mu kisaawe eky'amawulire kati kiba kitegeeza nti oba olina kulindirira ebiguddewo bye tuwa, ebikuliwo ebiriwo bye tuwa. Webale nnyo, webale ddala, naye teweerabira okugenda mu comment section. Gendamu tubeere ffenna nga bwekiri nga tutambuza ensonga zino bulungi nnyo. Tetugenda kubandaala, tugenda kutandikirawo oba oliawo okwogera n'ebiro, kubanga twabasuubiza nti buli ekibaawo tujja ne tukyogerako. Gw'abadde bizo oba yabadde ng'oli bizo mu myetalo egy'enjawulo naye n'ofuna okumanya n'otambula n'okumanya muganda wange. Kakati waliwo ensonga egenda mu maaso y'abannamawulire okuba nti bayitiridde nnyo okudduka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tetugamba nti naye oba kiki ekibaddusa? Actually si kugamba nti nno baagala. Omanyi Uganda ogenda ogivaamu oba kiringa wonoosenguka mu nnyumba. Osenguka mu nnyumba n'ogamba nti wano kanveewo kanve ku Ntebe Road nzire Rubaga. Kitegeeza wano either waliwo ebintu ebikolezo eki ebikujjawo ogende. So kyekimu ne bannaffe bano abali mu kisaawe ky'ebyamawulire, bannaffe baganda baffe yes, baganda baffe abo waliwo ensonga naye okusinga njagala nnyo tutangaze nnyo mu media houses tukolera. Okitegeera Sula abasajja be tukolera ekituufu kiri nti abamu batuyisa bulungi, abalala batuyisa bubi. Lero akuba abamu tebasobola vaayo kwogera. Kyogamba nti okudduka kw'abannamawulire oba okugenda mu nsi ez'enjawulo ez'ebweru obuzibu buva mu babboosi. Buli omu babboosi abatwala emikutu gy'empuliziganya. Endowooza ekyo kiri 70% ku sayidi y'ababboosi. Lwaki nkirira ayingirako nti osanga bangi bannamawulire okuviira ddala ku basajja abaasookayo e Bulaaya baali bangi, naye waliwo be twategerako ffe nga bamuvawala, abasajja abaasooka okugendera ddala bannamitala. Muvawala ndowooza yasooka Namitala. Muvawala yagenda dda, Muvawala yagenda nga 2010 kati Muvawala bw'otumye nnyo Muvawala yali of course yali kusimba era yali ng'ati musajja w'amaanyi nnyo, n'omusajja oyo Sekalala yali agaba ssente by then ng'azigabira ddala. Nati kati essente za lulinga bwe baba bakuwadde kangeze miliyoni oba miliyoni 2 obeera ofunira ddala ssente, naye kati omukozi bamuwe miliyoni oba tekyalina kyekuyamba. Okitegeera ng'olina media house gy'okolera ng'ofuna akakadde bajjako omusolo gw'NSSF, bajjako ebintu tebibeeraawo, osasula ennyumba, osegeera. Kati Sula njagala nkubuulire emirimu abantu betukolera bakoze kinene nnyo okubeera nga okakibwa ova ku media house n'ogamba either okubeeramu owino oba okusuubula ekampitemu ng'endewa. Kubanga ekisooka tulina obulamu ffe bwe tutambuliramu. Kati oyinza okwekanganga mu butuufu
nga bw'ova ku radio ba TV nga okakibwa okuyitamu n'ogenda n'okola ki n'ogamba kangende nkuba ekyeyo sigenda kubeera waneeno basula bajja kunsekerera ono gundi ajja omanyi kizibu nnyo okumaintaininga waliwo erinnya lyotuukako ng'olina okudimaintaininga ekyokubiri obusente bwetufuna butono bubeera butono nnyo ng'ate ebyetaago bingi ate nga mukola nnyo okitegeera nti munnamawulire ayinza okubeera nga akeera ku makya nga mukama bamwetaaga okubeera ku radio ayina okulipootinga ayina okugenda mu marketing ayina okukola ki naye ng'afuna emitwalo 7 okitegeera oba ng'afuna akakadde kale katubala afuna emiliyoni kati emiliyoni ayina abaana baweerera okitegeera ayambala balina okulya asasula ennyumba tannazimba kati ebiseera ebisinga nti babboosi bano singa bukya ku makya kiyise omwana munnamawulire ng'afuna emiliyoni 3 oba ng'afuna obukadde 5 naye teri ssente emala wuliriza tewali ssente emala naye n'ekirala batulekerera nnyo gwempa mulimu ompe n'ennyumba lwaki ye okugulawo TV oba okola TV okola radio yaani yagimuwa oyagala kuŋŋamba kati ate essaawa zino tuli bagezigezi nnyo nti amawulire tugalimu nga tumanyi n'okumanya ennyingiza radio zeeyingiza ne TV lyeyingiza anti temufudde ku misolo ye gyasasula oba ne waba amaze okuzasula kakati omukyala Faridah Nakazibwe naye yasuddewo tawulo omukyala Faridah Nakazibwe naye yasuddewo tawulo kati ekya Faridah nze nyine endowooza yange nga nze soko giwa abantu olaba oyo omukyala ndowooza y'omu ku balolo modo abaana abawala oba abakyala oli ng'ayingira amawulire gwabaddeko n'agamba nga Faridah njagala kuweereza nga Faridah yakubeera mukakamu nga Faridah okitegeera yakusoma eggulire nga Faridah era nze njagala okwebaza Faridah y'abayimbi njagala okwebaza Faridah ebbanga lyabadde mu mawulire mu butuufu simuwuliddemu scandals 17 years okujjako scandals z'abasajja nga tukuleta by'abasajja kubanga bosi bannamawulire si bannamawulire mu scandals nange ne kugamba ndi scandals zibaddewo ez'abasajja kale ezo zijjeewo ate lwaki tuzijjawo omanyi otya ndi ezo scandals z'abasajja zezamwetedde okusulawo ttawo kati bwe zibanga ng'obadde oziwulira singa yagisulawo dda kubanga sizo zisoose okugamba nti scandal kijyomanyi yo oli omusajja wa NRM omanyi mukazi we yamuteekako ne bambega bamukuba emiggo muli mu kuleebuusa nakwogera bwogezi alino kankubulira ensonga lwaki Faridah yavudde ku anti wuliriza nga tonaba kumpa nsonga lwaki yavudde ku NTV Faridah wadde gwamu scandals z'abasajja mbuulire olutalo lwe wali omuwuliddemu nga lutalo ng'alwana ng'akuba sayidi y'abannamawulire nga tadifendinga bannamawulire ng'azalawo omulimu gwakola ng'ali awo ng'ayisaamu amaaso abantu ebyo by'abasajja ebyo obwo bulamu bwa bulijjo era abakazi bw'obatunulira n'otambula nabo njagala okuwekiza mponga ya Honorable Judith Babirye ezo zaali sikando mubaka wa parliament waliwo abaana abasinga abazze batambula nga baonalebo ono right Reverend right Honorable Deriki baku Deriki ono owebusoga omukyalo yalaga ennyumba juzi lwaguuga omukyalo yalaga ennyumba omukyala w'amagogo obatogale mukyala w'amagogo nze mba simwawula sipiika kati mukyala w'amagogo mukyala w'amaanyi nnyo ndowooza ebifo ebisatu ebisooka mwali kakati wabanga mwali naye scandals zajjanga zaaki watu Faridah zakuba musajja kati nze tugambe byali omwera byonna katugende ku Faridah kale kakati so abamawulire Faridah si yasoose ate si yasembye nze kino mbeera nkigamba nnyo abantu ti bw'ofuna waazi ng'oli w'amawulire ng'owulira gy'okolera embeera tetambula bulungi bane edduka ogende ne Uganda yafuuka nzibu nnyo edduka twali ne Ibulake nga twogera ku nsonga eno era bweru nemugana nno ensonga z'amawulire nga zitabuse bayibuli yabadde ngawo nnyo ku baana ku nsonga z'abamawulire abadde ngawo nnyo waliwo watuuka n'agamba ne mbutufu abaana banyigirizibwa abaana bafuna ssente etono omwana agenda mu field n'akola story ne bagimwamu nusu 5 bagimwamu 12 wuliriza nze mbeerawo sula neŋŋamba mulimu abantu abamawulire be twetaaga kati ngola akakasajja ka Ibulake nga kasobola okulwanirira abaana naye waliwo abantu bannamawulire bannaffe be tuli nabo naye nga wallahi tasobola kuwulira kintu nga kifudde ku ssula n'abaako n'engeri gy'abaako nagyayogera ate nga bo balina eddoboozi eddene oba mu UCC oba nga balina engeri gye bayinza okukonekitingamu ow'amawulire n'abeera ng'asobola okufuna obwenkanya okitegeera naye bane tuli bubi nnyo by the way njagala nkubuulire
eddembe ly'abannamawulire ng'ekisookerwa ddala tutyoboolwa. Ekyokubiri tuyiswamu amaaso. Ekyokusatu abantu batubalanga abantu kwegamba bali awo babbeega. Naye nga weerabidde ebitongole ebitambuza eggwanga oba ensonga zonna enkulu ab'amawulire tukwata kati kyakuna. Tobulaba ne Makerere byakyuse. Kitegeera nti emyaka gye mubadde musomerako e Makerere ng'osoma bw'amawulire baagufudde nti eyo kosi baagifudde ng'eyagala kubanga yallo. Ogenda kusoma emyaka give ku 3 nti osoma diguli babagambye emyaka 4 ku 5. Atulaba nti no kyakyuseemu. Kitegeeza ab'amawulire balabye nga tuli nsonga nnene nnyo mu mawulire, tuli ttaffaali ku ggwanga era lye tuteekako eggwanga ne litambula. Naye Faridah yalazeewa. Era kati mmwe mumanyi. Kati ffe tumanyi ensi bbiri bannamawulire abasinga gye bagenda. Oba togenze Canada oba ogenze mu America. Ensi bbiri UK batono gye batambuliramu abasinga. Batono nnyo bagenda e Bungereza. Bagenda awo tusooke tumenyemenye abantu bano abagenzi abatonotono. Abatonotono. Si mu bubi. Si mu bubi. Ega si kyogera abantu. Gasi naye ate era bw'omala obbamenya osooka obulira abantu abatulaba. Weebuuza abantu abo bali batya olwaleero. Obulamu bwabwe bwakyuka. Era batono nnyo bw'owulira bannamawulire bw'aba yava wano n'atambula n'agenda. Obulamu nga waddeko okitegeera muva wala. Muvaala yasooka Muvaala kati alina ssente. Ali bulungi. Yansangako emmengo awo nanjo kyamu. Yali bulungi. Tali bubi. Okitegeera. Kaparaga. Kaparaga ali bulungi. Yaleka essomero lye baliyita Brainstorm lyali balisomesa bamawulire. Naye ndowooza oba kati muganda we Kabyanza oba yabikwasa. Namitala. Bridget ate yagenda ddala yali akola omuntu w'abantu. Omukyalo oyo yali vibrant nnyo. Yali akola omuntu w'abantu. Flavia Namulindwa. Faridah naye yagenda. Flavia yali akola omuntu w'abantu. Flavia yali akola luyimba lwo. Yali akola luyimba lwo ku Bukedde. Selector Williams. Yali akola atamukutte ku Sapienza. Nenga programs director mulungi nnyo. Kezi akagenda Kezi abadde entertainment reporter w'amaanyi nnyo. Niyo n'omulenzi ono Mese Bontwe yali musajja. Bontwe yali bubi. Yali alina n'ennyumba ye Munyonyo nga ambassador Sudan yagisulamu. Bontwe yali bubi. Waliwo kiri ekintu kyenjogeddeko emabegaye sikirambuludde bulungi olaba abaana ab'amawulire. Waliwo abantu benjagala okutegeeza nti era nabagamba ne kwa video kali tetuli bubi bonga ibalowooza abasinga naddala kigenda nnyo mu bayimbi ne bana abantu bana abalowooza oba promote oba baani owamawulire tali mubi era okuleka bana abaana abalipotinga abo balipoti ebyo be bagenda abana abaseera nnyo story nawulira mu story bagitunda oba 15 ba 10 kusegeera kale katugeze ne baba muwadde emitwalo 2 omuwamawulire tali wathe kufuna ezo sente atambudde najja n'akola atya tukozesa motoka zaffe tukozesa kamera zaffe tukozesa Katongole omutongole naye yagenda Katongole nomuna yagenda okugenda yali programs director Mulamba kati woosuulirawo omulimu ng'oli PD otegedde Secretary Williams naye yali PD naye bw'osuulawo omulimu n'ogamba awannyo waawo n'oyitamu n'ogenda nawulira ne Patrick yagenze Patrick tebina kubeera official nnyo nenga naye alina okuba nga yagenze kuwummulamu buwummuzi naye njagala kukuwa kino ekyokulabirako nti ba PD ndowooza afuna ssente ziwererako ddala zibeera nnyingiko ku z'omukozi nti PD tasobola kufuna miliyoni I don't think tasobola kufuna miliyoni abamu 5 kudda waggulu kati wakwata omulimu n'agusuulawo bw'ati wuliriza sula n'akwata omulimu PD n'asuulawo omulimu n'agamba nti kati ngusuddewo muganda wange kakyogamba Faridah naye yagenze kuyiriba Faridah Faridah ekitono nnyo omwezi abadde ayingiza miliyoni 10 ekitono sagala mubirabe bwe muti andi leka nkuwulire asobola musobola mu birabe bwe muti naye kibadde kikola tugeraageranya Faridah TV obadde muwa ssente Faridah abadde ambassador wa ogundi awo gyabadde akubira nnyo obulango online ate no university okitegera abadde ku university abadde amaliriza okusoma ku university era nze nawulira nti bwe yamala international studies bwe yamala okusoma bw'atyo of course yali alina okweyongerayo baali bamukolako interview naka interview ke nalaba nga agamba of course alina ebyokukola ebirala asobola okweyongerayo ate bwe yakimaze bw'ati n'asuulawo ttawero naye ekyo kitegeeza omuntu yenna ne woba munnamawulire essula olwaleero nti osobola okufuna ebirala by'okola kituufu ate ne bikwongerako guno omulimu gw'amawulire buweereza okitegera kuyitibwa calling it's a calling omulimu gw'amawulire nti kulinga omulokole agenda ku luguudo n'ayimirira atandika obuulira enjiri mwe ne muyitawo ne mubuuza
oyo ani amusasula oyo afuna atya sente omulimu gw'amawulire it's a calling kubanga tosobola gugendamu nga togwagala yegimu ku mirimu gy'osobola okugendamu oba togyagala gukulema munnange kunyumiza ki kati ndowooza obuzibu bakikulu bano ab'emikutu nabo baseera nnyo abaana omwana obaga omuwa akasente katono lwaki tadduke kitadduke bannaaye mubalire ku baana bemukozesa kati jesi mulanga gugenda eri bannannyini media houses nti esente ze mutuwa oba esente ze muwa bannaffe tuyinza obbafa abamu nga tufuna bulungi naye ng'esente ze muwa bannaffe abamu bakomplaininga otegedde esente ntono oba omwana agenda najja ku TV kati kankuwa example naye nga tugenda kuwa miliyoni emu n'ekitundu naye nga bamwetaaga ku TV bamwetaaga ku ssaawa 11 ng'atuuse avaawo ttaano ez'ekiro okitegedde kakati nno ezo sente talina musajja talina kamotoka kanene naye olusayininga ka contract n'akolayo emyezi 3 ng'agenda wa station manager namune wa nsayiningira kagundi kasala lerooni ngende banfuneko akamotoka ng'afunira akamotoka ka miliyoni nga 7 okitegera nga tandika kusasula ngende wasasula akamotoka alina okweyimirizaawo alina okulya alina okwambala alinako n'abalobo oliawo baweerera agenda okakana nga tafisizaawo naye ogenda ebweru omwezi gugenda okujja nga sente zonna nga ziwedde ate nga olina mu negative mabanja naye ogenda ebweru ekirungi wogenda ebweru bikyukamu kubanga ebweru nze omwana yaŋŋambye mwana wamawulire nesaagala kumwogera wano yaŋŋambye nebweru okolera $2 buli ssaawa kati $2 buli ssaawa talimba kisinzira nsi gy'olimu omwana asobola okubeerawo ng'alina shift 3 alimba okitegera alina shift 3 kati okitegedde kubanga gamba akolera $2 $2 ogamanyi $2 gatigaweze na mitwalo ebi emitwalo 7 muze Uganda gattagatta bw'aba akolera essaawa 3 amaana agenda n'akola walala essaawa 3 ezo $6 n'agenda n'akola essaawa 3 $6 ziba ntono nnyo kati 2 15 2 3 ekinene nnyo essaawa kitegeeza yannimbye mwogera erinnya tomwogera kati aba yannimbye ebweru naye munnange omuntu akugamba nti $2 omanyi kyekitegeeza ng'okolera $2 essaawa emu wanga ne bw'oba okola profession when it's a professional job era kitono nnyo abaziyingiza ezo sente kubanga ate eri ebulaaya gy'okoma oyingiza sente otegedde era nabo bongerako engeri gye bakuggyako omusolo gwabwe olina okusasula osobola obba nga omwezi gugwako ng'ofuna miliyoni za 5 naye nakikyo sensi ng'obukadde 2 ng'obukadde 2 ezo osobola okuba nga zoyinako ku akawunti yo okitegeera so kati ebiseera bisinga olina kyekitegeeza $2 buli ssaawa wannimbye kyali wange naye kitegeeza osobola okukola miliyoni 10 omwezi osobola okuzikola bwegattagattamu bw'oba ng'okolera essaawa 10 $2 anti tebakuganya kukola bwotyo ddala kufa balina okuwera ogamba kakati kyovula abasinga bakola shift nagamba kati wano nokola essaawa yange emu nengenda nenamasuba nenkola essaawa yange emu nengenda nentebe nenkola essaawa yange essaawa 3 okitegeera ze $6 weyaŋŋambye buli lunaku ayinza okuba yanfese ali kati awolabamuko times 3 $6 gase nemmeka oba yaŋŋambye 6 nga buli ssaawa akolera $2 so bannamawulire kyetubaddeko sula nti bannamawulire ngera nga wali ogambye nti wafuna omukisa agende nze mbagamba bannange oba ng'oli wamawulire oba ng'oli YouTuber buli wofuna akakisa akafuluma eggwanga lino mukwano totunula na mabega ne mama wo tomukubira simu ne tata tomusiibula jjajja tomusiibula n'abaana bo tobasiibula sooka otuuke sooka ogende obakubira essimu nti bannaye nze mbabuulire natuuse naye musigale we muli Katonda abakuume ngenda kubalabirira nga ndi eno nze nkubuulya bannange eno Uganda yafuuse enzibu nnyo buli muntu yenna newotaba wa mawulire wofuna kawaazi akadduka mu ggwanga lyatuyina erya Uganda enda yitamu genda obonaabonereeyo bannaye kiba kirungi nnyo okubonaabonera mu Amerika n'otabonaabonera Nansana kisingako nze nkubuulira kisingako okubonaabonera Canada n'otabonaabonera ku Salama Road wadde baga nti home is the best naye ate waliwo okubonaabona okuwooma noga at least ndi kubonaabona ndi Canada naye nga at least
Naye ekyukamu kubanga omwana abadde ebweru okumala emyaka katugeze nagamba ndi nyenze Canada myaka ng'etaano agenda okudda n'abayibi bangi bagenze wano Dwekali yagenda yaleka gundi ono ani Lwaki benda amusudde mabanja nakati gatannaba kuvaamu yamusula mabanja mabanja mayitirivu nyoga milioni nga 8 yaleka mukolede zi video amufunidde wokusula amuwasiriza omukazi amuwadde emmere nga tonnaba kuwulira gwakale kati Lwaki benda naye yayina nga waliwo ebitakwata ne Lwaki benda naye alina obuzibu kubanga buli muyimbi gwafuna ayita mbuyisi yasooka nafuna kiri ekivubuka kibayita Tone ki obi kyange twasomerangawo ku New Life waggulaawo kitone trust yakyo ne kidduka kyamuwandikira kayimba mu Nakampala kivubuka kyali kiyimba bulungi nnyo nga kinava naye nga kikyali kito ekidduka nayo kyagenda Canada kakati neyo Dwekali naye yagenda ale nga Dwekali yali akutte Dwekali yali akutte kivula Lwaki benda yamuleka nnyo mabanja nakati gakyaliko okitegeera so n'abayimbi bangi bagenze wano aba comedians bagenze bakerekere tubalayi bagenze bakapali bagenze nawulo ne Maria kyayagala kugenda ali mu bigo bakayagala kudduka n'abalala bangi kale Maria kikati waliwo ebimu nga toyina kugenda ate Lwaki nga toyina kugenda agenze kuyiriba eri mu Canada wali ebifo by'okkuba ente eri ate muleke temutwala temujja wano malala gammwe ne mugatwala wotuuka eri bikyukamu kerekere omulaba kerekere yali wano nga comedian mulungi uyatuuka eri oza akola comedy ayoza mbalasi uyatuuka eri ebintu bikyukamu osobola okuva eno ng'obadde presenter w'amaanyi obadde sita w'amaanyi otuuka eri ne bakugambe omulimu oguliwo ogukusasula akasente akawerako olina kulongoosa bakadde ate ati teyibakwatako okuva ku kamera lwaki abeera ku kamera okitegera nokuba ekyo kiina disadvantage ne advantage kitya nti okuva eno obadde w'amawulire ate n'ogenda mu nsi katugeze nga America naye nga tokola byeri ate osigala okola byawano kitegeeza oli feria okitegedde okuva wano ng'obadde katugeze obadde okola ku radio oba obadde okola ku TV nova wano mu Uganda n'ogenda eri era n'osigala ng'okola ekintu kyekimu kitegeeza awo obeera staka generation obeera staka nga tomanyi kikyakukola naye waliwo ebintu ebimu ng'ekintu ekimu okikolanga like for leisure obutakuuma gundi okukuuma profile yo ng'ekyatambula okitegera kati yes Flavia ava kuno n'agenda mu America naye yaliwo Flavia okujja kono naye nenga akyazimba profile kati Flavia juka eno yalekawo fan base yaleka abantu bangi nga bamwagala akola programs ze zityo kati we yagenda eri nakola YouTube channel n'asooka n'anoonya ku bantu beeri bannayuganda bali Texas bannayuganda bali Dallas bannayuganda bali California wowa n'abafuna kitegeeza kati Faridah tabeera feria yes ageza nani Flavia tabeera feria yes ageza kulaba nga biri emirimu ejamutwala agikola ninga na kino kyali akole waka takisuuliridde okitegera so kati abantu abagamba nti ate kaizi wagenda wava ku NBS ate kati ero tuseri oli ku TikTok ate ekyo kikyamu omuntu asobola okukola kaliyazi bbiri omulundi gumu ate bate bibakwatako oba okitegera so mu mbeera eyo tulinze kumanya Faridah wajalaga Faridah no yayagala okuva ku TV eyo myaka before lockdown that is bayagala omukansa abe mmembe ku telefone bayagala okutwala naye n'agaana bayagala ko n'okutwala oli yali asoma amawulire bamuyitaani Frank Walusimbi naye bayagala okumutwala naye Walusimbi naye era n'akaluba mu kkono zateekawo okakulize waali bungi kati n'amaliriza nga waliwo ekitongole awo ekyamutwala ayogerera ababundabunda Frank Walusimbi kati ayogerera ababundabunda kyali kisingako of course kubanga kyali kikubisambiza omusala bwe yali agenda ofuna ku BBS akubisa emirundi nga 6 okitegera nga bakangende njogerera ababundabunda kati kyemanyi ne Faridah ayinza okuba tagenda Canada ayinza okuba tagenda US kubanga Faridah emyaka gyali mutatasobola kuba kyero Faridah kati kankuliyeko Faridah nga ye omuntu naturally munafu mukola ebintu ebimu kati Faridah tasobola kusiimula tasobola kuwoza mmotoka amuteringi waliwo abakyala boolaba Faridah omulabulabi ku TV nomanyi omukyala muwumbeefu omukyala mugonvu omukyala biki ate ne Faridah ebintu byayina status ye Faridah tosobola musanga akola bino ebirimu ebya rais kubanga waka abadde afuna milioni nga 5 ekitono ennyo tasobola agenda bweru ekitono ennyo Faridah ekitongole kigenda kumutwala nga alinga PRO w'ekitongole ekyo okitegera ate abaana ba NTV balina omukisa waliwo era omwana gwe batwala waliwo ekitongole kyogerera National Housing Review Board kyatalawo omwana wa NTV bamuyitaani erinnya njerabidde kati yakyogerera okitegeera
Oli awo katulinde kubanga kati no yali asoma mawulire yani katulinde walusimbi ne yagenda kati naye mwogezi w'ekiti ekitongole ekyababundabunda kati manyi Faridah naye okulekulira okuva ku NTV tosobola musanga ate agenze ku buno TV buno bu underpay obutonotono buno bukyeyi amasannyalaze gagenze ne tugala tunaddamu okukola enkya Wabavude ku NTV kubanga gwe kyobomanya NTV Uganda ye best TV mu Uganda ezira abantu nabagamba nti abantu ne banakera ku macha bonna ne bekulumula ne bava ku NTV webaba tegenda kugwa ne bagende walala mu media tulina naleta mali minutu nangamba nanjigiriza ekintu kimu nangamba mu media tulina ekintu kye bayita who matters ani asinga ani uwo mugase nnyo kati Faridah ne wagenda bano bonna bagenze Solomon Nsebanja bagenze bani NTV egenze eruzinga abaana nga bagenda mu kitongole already ina kiyakola wekiri mata akyaliwo nti mata yani ba producer we bali ba editor we bali aho bonna abantu bonna mulaba ku TV mulaba ku set awo basoma mawuli abakola biki ne bakera ku macha bonna ne bagenda waliwo abalala ababategeerera tesobola kuruzinga credibility yayo tesobola kugwa obo kitegeera eregera kuleeta omwana kati egera kuleeta omwana omusomi wa mawuli ng'ate bugitirivu nga musufu obo kitegeera so mu mbeera yonna nesobola yafunye awantu we yagenze ng'ate wamuwa ssente empitirivu nono njagala mbabulire eyo status gy'aliko asobola okwogera ekitongole kyonna ekisooka oluzungu alumanyi mukyala asomye ali diplomatic kati yayongedde ku bitabo oluganda alumanyi okusoma buli kimu akimanyi ebitongole bingi ebibadde bigezaako okumukansa nagamba kakati ate bizamu nagamba kati bano baba bampayo zitikati banajja kupawo zitikati kyamanyi very soon ogenda kulaba Faridah ng'ayogerera ekitongole eky'amaanyi wano mu ggwanga erya Uganda. Waliwo ekintu kyoyogedde njagala nkitegeeze bannayuganda. Actually okusingira ddala ennyo bannamawulire, ba radio presenters ne ba TV presenters. Okay. Abantu abo babiri naye n'abalala naawe wooli wonna mu sekita yonna gy'olimu n'omulimu gwonna gw'okola wuliriza kino ekintu. Tolowooza nti awantu awo wooli wadde oli w'amaanyi otya nti teri muntu mulala akusingako. Wafuna bufunyi mukisa gwe n'obeera nga gw'oliwo essaawa ya leero. Wabula the moment w'osobola okuvaawo oyinza otegeera nti waliyo abansingako. Kigenda eri bannamawulire, kigenda eri ba radio presenters ne ba TV presenters. Nti awantu w'oli ne oba radio producer oba TV producer. Awantu w'oli awo office gy'olimu olwaleero just omwana oyo akuli emabega oyo tannafuna mukisa kugenda ku muzindalo bw'ati naye bw'afuna omukisa n'akwata microphone nti ali ku radio bw'ati nkukakasa bajja muwamu bubi puroguramu emu bw'eti bagambe gwe obadde oyogera biki. Kitegeeza ki mu bulamu? Kitegeeza nti abantu abasinga tuleme bayisaamu maaso. Omwana oyo akuli awo muwe omukisa ayogere bwe wabaawo kyansi nga gw'oli mu mitambo kubanga ekyo abantu bakikozesa nnyo. Si bannamawulire bokka oba mu offices endala ez'enjawulo waliwo asobola okubala ebitabo nga bw'akwata bw'ati n'abalabo bazibitabo bwe bakugoberawo enkeera nga toyinza kuddamu okitegeera. Naye waliwo abantu abakozesa omukisa obubi n'ajja mu office n'atandika okucunya banne n'abacunya just because alaba asobola okukikolesa awo. Kale oti wetutambudde Flex Media Official ne Big Brother Uganda tubadde tumenyamenya ku nsonga zaffe ez'abannamawulire olwa tugera ku bannamawulire tuba tukyogerako ddala nga naffe tukifiringa kubanga kyaffe ffe b'amawulire era tetukondeemi nga kintu kyonna abantu abafudde ku mikutu ne bagenda ebweru mugende mukole bannange era nyongera okikkaatiriza omuntu yenna alina ng'olina chance efuluma eggwanga lino ng'amawulire ng'oli YouTuber oba ng'oli omuntu oba ng'oli muyimbi mukwano Uganda yatabuse nakomya kulya mbu ennyaanya kati ya 100 akatungulu ka 150. Oyogera ku bino ebintu ebya waliwo ebintu ebivuga uliriza waliwo ebintu ebivuga ebintu ebyokutumbuka waggulu. Amafuta liita etuse ku 15 mu bina. Amafuta liita etuse ku 15 mu bina. Kakati njagala otandika okubanya abalamu ennyumba eyalinga ey'emitwalo 2 kati ya mitwalo ago. Yabiri ng'ate nnungi ya mitwalo ago. Kati kitegeeza tosobola kuyimira n'ogula kooti eno mitwalo 2 kati ya mitwalo 10. Ate olina okwambala ng'etteeka bye bimu ku byetaago lojja yita bute.
Otegedde. So kati ekikulu kya byonna kya kuyiiya obaddewo otyo survivinze otya ne family yo ate n'ekirala leka tuleme kwesiba ku mulimu gumu gezaako okulaba nti okwatako wano oyinza okubaawo wooli omazeewo omwaka oba myaka 2 nga bigaanyi yiriba ekirala gezesa ekirala yiriba ekirala Katonda ajja kukwatira eyo ogambe wano ate bana ina Faridah nandibadde nzija wano webityo bwebiri naye nga bannamawulire nga tugenda okumaliriza bannamawulire nga bo kiri kye wayogedde ekyo tukiddemu bw'ofuna omukisa oyegeera kubanga olwo bendaba abagifuna tebagenda n'akomawo n'agamba zikawaayi Uganda eno muganda wange wadde ekuwoomera nkimanyi bulungi nnyo kubanga njagala oteekewo embeera kyokolabire kuba li bannaffe abagenzeeyo wallahi teri agenzeeyo ali bubi asigala mu mbeera mbi nga gy'oli kubanga ne waba badde afuna millions 3 oba 5 nkukakasa era tajja afuna 5 golowooza lwaki alekawo omulimu ogw'5 n'ayiriba n'agenda kituufu kale wati otambudde yenze Sula Flexible ne Big Bro Jamal owangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 74 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.